Dr. Tuggussa Enssonga. My name is I'm 13 years old. I live at Kawempe Division, Kampala. I was diagnosed with a heart problem. In one part of my heart, blood can't flow. So my parents were told to take me to India for surgery. Bade bakamujjamu amazzi. Bamujjamu nga 26. Bamujjamu amazzi? Azimba olubuto yonna n'akoma n'ebifaananyi bibiri wanasobola okulaga. Kati awo lukendedde luzimbye? Bwana nti lukendedde bamujjamu nga 26 n'ebbaluwa yiino. Yeegazzeemu gaddiramu ku sipiidi kubanga embeera we yatuuka kati buli luvannyuma lwa wiikisi 3 addayo mu ddwaliro ne bamutaapinga. Amize eddagala okumala emyaka egyo. Namutunuulira nga amira eddagala wiiki esooka. Namutunuulira nga amira eddagala okuva wiiki esooka. N'agenda ku wiiki ey'okubiri. N'alimirira omwezi ne gugwako. N'amirira omwaka n'agukuba wali. N'atandika omulala. So emyaka egyo gyonna myaka 13 nga Abdulrahman amira eddagala ku makya n'olweggulu. Airtel Extreme Unlimited Internet is now bigger, faster. Say goodbye to internet limitations and hello to unlimited possibilities. Experience the incredible power of super fast unlimited internet connectivity and wave goodbye to frustrating buffering connections. That's right, bigger, faster unlimited internet at unbeatable prices. Dial *125# to activate your monthly unlimited internet. Airtel, a reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Hi, my name is I'm 13 years old. I live at Kawempe Division, Kampala. I was diagnosed with a heart problem. In one part of my heart, blood can't flow. So my parents were told to take me to India for surgery. I'm here asking for your help to have this surgery done. Any help given is welcome.
emabega yonna tekukyali yadde ennyama nandisabye omuntu yenna waba alina kyasobola akayambe kataata basobola omulongoosa atereere. Rahman asoma ate ayagala nnyo okusoma alina nekyayagala okubeera ayagala kuba chef mufumbi mulungi ono nga yakufumbidde ekyokulya weewuunya so alina ekirooto kye yayagala kubeera chef. Alina emyaka 13 agenda weza 14 mu April nga lumu. Myaka 14? Agenda kuweza emyaka 14 mu Gwokuna nga lumu. Kati akyalina 13. Nti nga tawanyizibwa obulwadde? Ssebo obw'omutima. Tawanyizibwa obulwadde bw'omutima bwatandika mu 2015. Owangadde n'emyaka 13 nga muli mu bujjanjabi? Nga tuli mu bujjanjabi byatandika ng'ebisaaga kati mu kusooka baamukebera ne bagamba nti alina myocarditis nti naye ajja kutereera ne basalawo okugamba bamuteeke ku ddagala tajja kuba bulungi ne bamuteeka ku ddagala n'alibeerako wayitawo ebbanga buli otuddayo nga batugamba nti ajja kutereera ayongere eddagala nga bamwongeza ddoozi bwe bato. Okay. Ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli muzzukulu wa Kabajanze nkubuuzaako omugeesa Longo. Tusinzidde n'okukoma amanyi okukoma mboga gye tusinzidde olwakulayiro okujja kuweereza purogulaamu eno. Tutegeddeko nti ekitundu bakita digida. Digida lwaki bayitayo mu digida? Kuba omuntu atulagiridde atugambye nti kasootukayo n'obwire evvumbe okumanya nti otuuse mu digida. Lwaki bayitayo mu digida? Digida muntu ng'omuntu era yali yatandikawo bizinensi. Ebyafaayo bye bigamba nti yali muweereza like bano abapoota naye n'atandikawo ka pork joint akatonotono. Kati covid bwe yaggwa bwe baggulawo nga baguddewo bantu batandika okukyakala biki ebikyo. Bantu baali bajja ndowooza ebintu abifumba bulungi naye ekyasinga omukolera erinnya nti baategawo bbomu. Ekitegeeza erinnya lya digida likyali ppya? Ppya naye si nnyo naye baategawo bbomu ne mufiiramuko abantu kyekyasinga omukolera ennyo erinnya ne bayitawo digida. Anyway, ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tusinzidde eno kumpi ne digida kyetusanze maama waffe ono nga alina mutabani we embeera ng'egaanye. Batuleko ku kasimu tugamba katujje tulabe obule we tukuba omulanga netugukubiramu abali eyo abatulaba n'abatuwuliriza oba oliawo osanga tusobola okukyusa ku mbeera eno. Bamuyita ani? Omwana bamuyita Kibai Rahman. Kibai Rahman. So tuzze kulaba ku byafaayo bya Rahman n'okulaba mbeera ki gy'alimu wamu n'okulaba oba oliawo wetukasuka eddoboozi lyaffe eyo gwe gy'oli oba oliawo asobola okufuna ku buyambi. Nze muzzukulu wa Kabajja Airtel Extreme Wi-Fi etuteekamu akasente gyefunire gwe munnanga ali eyo obeere ng'ate ofuna intaneti etabuukabuuka. So ogiteeka ewakaawo, so ogiteeka ku mulimu gwo mu ddwaliro wonna n'ogaberako ne banno embeera nga mukozesa intaneti y'emu. Sasula mwezi ate nga packages za njawulo gy'osobolako gy'oba osasula. Mu bulamu bwe tuyitamu bwe tutambuliramu gye tuwangalira eyo buli omu aba n'ebizibu bye naye gwali eyo abasinga obungi obuzibu bwa munno tebukugaana kwebaka. Newankubadde gwe webase bulungi n'ofuluta n'oluta n'okuloota n'ozukuka nga kyayali ku mmeeza tekitegeeza nti buli muntu ali mu Uganda aba mu nsi yonna ali mu mbeera nga gy'olimu. Mulimu abantu nga bo tebeebaka nga balina ebizibu eby'enjawulo.
ofundako omuntu ng'alina ebizibu ng'alina abamukaabirako naye bangi abalina ebizibu ng'akabira mu kazigo ke ng'akabira mu luumu ye oba ku ttale gy'asula nga terina omu amukaabirako weesuneko obanga gwe olina gw'osobola okubira nga munaaye mpaayo omutwalo naagukuwa bangi abanoonya ekyokulya nga n'eggulo teyalidde ate nga nekyagenda okulya enkya takiraba so kibalize mukama gwe ekyo kyolinawo ate tokijajaamya mama afe oli otya? Ndi bulungi ssebo. Obulamu bulungi? Obulamu bwo obulungi obwange lwakuba bulimuko ka stress akatonotono. So byatandika biti kuba kyoleko tukiraba ssebo ate ndowooza olaba ekitono kubanga bade bakamugjamu amazzi bamugjamu nga 26. bamugjamu amazzi? Azimba olubuto yenna n'akomala n'ebifaananyi bwe biri wano osobola okulaga. Kati awo lukendedde luzimbye? Bwana nti lukendedde bamugjamu nga 26 n'ebbaluwa yiino balwadde lwakumeka sijjukira naye nga 26 guno. Awo lukendedde? Lwali lwakusatu yes. Naye gazzeemu gaddiramu ku speedi kubanga embeera we yatuuka kati buli luvannyuma lwa wiiki 3 addayo mu ddwaliro ne bamutaapinga ne bamugjamu amazzi. Buli luvannyuma lwa wiiki 3 oluusi teziwera kubanga kati bwe baba nga bamugjeemu nga 26 leero 31 naye laba essaawa zino we lukoma so kitegeeza ayinza obutatuusa wiiki 3 baba nga ajjuddemu amazzi aba tassa bulungi talya bulungi bwe bityo. So olumbe luno lwatandika lutya? Olumbe luno yali mulamu ng'ali health bulungi nze we namuzaalira kuba n'ebifaananyi bibino osobola okulabako ng'ali bulungi n'atandika n'okusoma naye bwe yatandika okusoma bwe yamala top middle ne tulaba nga akusomera oluusi waba azannya ne banne waka ng'atuula awummula abanga akooye n'aluuzingamuko ne kaweight n'afunangamuko omusujjasujja nemutwalako mu ddwaliro namutwala enaggulu bwe nayogera obubonero obwo omusawo n'amwekebejja n'atuwa amagezi n'atugamba nti omwana ono ayinza okuba alina ekizibu ku mutima naye mugendeeko emulago mulabe omusawo ow'emitima bwe tutyo zaali nga 2 Ogwokuna 2015 baluwa gye baatuwa ne batusindika emulago tutuuka emulago mu Heart Institute ne bamukebera nga kituufu omwana mulwadde ng'alina ekizibu naye baatugamba nti kiri ku valve ye kumusuwa so ne batugamba si kyamaanyi we tumuteeka ku ddagala nga bukyali ajja kutereera. Ebbaluwa zigamba nti yali myocarditis mu kusooka naye essaawa zino we twogerera alina abstain anomaly. Alina ki? Kati bagiyita abstain anomaly. Omusuwa gwe gwagaana okukula. Ffenna nga we tumanyi omutima gupaapinga omusaayi valve zirina okuggula oguyitawo then bwe gukomawo ne ziggala so eya Rahman yagaana okukula emu ya right. Kati batugamba omwana yeetaaga kulongoosebwa nga bukyali lwa nsonga embeera gy'alimu tesanyusa akuze kati anafuye. Rahman abeera ku ddagala kati ng'akyali muto tebakyabirawo mu ddwaliro nga bakamuzaala? Tebakirabirawo kubanga nze nagenda mu ddwaliro nga bw'ogenda ku antinento ate mu ddwaliro eddene kubanga nali nina insurance nali insured n'omwana yali so nga ne waba afunyemu musujja kifuba nga ngenda mu ddwaliro kuba namuzaalira Kibuli hospital naye nange nalabiraawo nga batugamba nti mulwadde. So wane ddagala lye babateekako teryakola? Abadde ku ddagala okumala ebbanga eryo lyonna eryasooka teryakola bazze nga bamukyusa erimu ne balimuggyako ne bamuteeka ku ddala
bwe bitu naye kati we yatuuka oba eddagala limu affectinze kuba buli otugenda ne mu scan ekibumba kizimbye ne bw'omukwatako essaawa zino owulira ekibumba kinene so eddagala limuwonoonye limufudde wa black yali mweru limukenenyeza amazzi ne bwalya ekibala ne bwalya kyemere gye batulagira okubawa temuyamba lwansonga buli kirungo kyonna kiggwera mu lubuto mu mazzi usanze akendedde ebifaananyi biri kiggwera mu mazzi so kyobalaba akoze aweddewo so embeera tebadde nnyangu. Dokita yagamba ati ku kyakisebo ekyobujjanjabi alina essuubi nti anaawona. Yes, balina essuubi kubanga mu Gwekumi bwe twagenze mu byuma bya ECG echo ne bamukebera batugambye mwana ke kaseera essaawa zino bwe yeetaagisibwa okulongoosebwa nga tannakula kusingako waneeno. Bagenda mulongoosa batya? Baagala kukola con repair. Bo batugamba nti omusu ogwo bagenda kuteekamu aka plastic bakiyita con repair. So con repair oba valve repair. So baagala kuteekamu oba ya plastica. Batukwasako ko ba agents ne tugendayoko UK ne batusaba ssente empitirivu. UK like okola operation eyo. Bagita UK oba no like bwe twagezaako kuba okusinziira abasawo b'emulago gye batusindika nti mugende wali mulabe binaagenda bitya so ne tugezaako okuweereza amabaluwa ago ge batuwadde UK ne batugamba baagala miliyoni 2 nga sizirootanga nako kati ne tugezaako awalala India ne tugezaako kunoonya amalwaliro ag'enjawulo 2 naye nga bonna bali mu ssente miliyoni 9 8 bwe batyo. Kati essaawa zino mulina solution ki? Essaawa zino batugamba omwana ono yeetaaga kulongoosebwa mangu bwe kisukka kati anafuwa pressure oba ejja like tujja kumusanga lumu nga yagenze. Waliwo eddwaliro balikomendiza kati gye bagenda omulongooseza? Esebo ddwaliro ki? baliyita Fortis Mumbai, it's in India. So balina mutwala India? Yesebo batuwa nga 25 omwezi ogwokuna baali batuwadde January nga 25 naye ssente tezasobose kulabika tunoonyeza tufubye ssente nyingi newe tugezaako okunoonya okutunda buli ke tulina naye ssente zibadde zikyagaanye kati ne twongerayoko paka nga Apple 25. So Apple 25 yo enteekateeka mulinawo ki kuba biwanvu mulinawo nteekateeka ki? Like tubadde kale tukyasonda kasente ab'emikwano batugerezaako tulinawo ko ssente ntono sofa. So nga kyonna kiyinza okumalawo ssente nga mmeka? Kyonna baagala obukadde 7 tunoonya obukadde 7 naye ate baatugamba papula kweziri wano nti tusobola okutuukayo nga tusuubira like con repair emu nezibeera twin nga zonna zeetaaga okukola ki okulongoosebwa so kati ffe tunoonya miliyoni 7. So omuntu ali yakola buno obudde ekubira omulanga ffe kaffe kyetusobodde okukola oba kyetusobola okukola kuwa platform wekubira omulanga omuntu ali eyo tomanya walibayo mukiza kisa kubanga alina ku connections ez'enjawulo naye kyonna kyalina. Okay, kati nze mbadde nsaba oba nkuba omulanga nga nkubira buli muntu yenna ali eyo alina kyasobola buli alina kyasobola anyambe kubanga
mpulira ennaku mpitirivu ku mutima lwakuba kati ndowooza oba nnagumagumamu kuba mujjanja emyaka egyo gyonna naye essaawa zino ono mwana amira eddagala okuva ku makya alimira emirundi 3 ku makya amira eddagala lanchi amira eddagala n'ekiro tamira mpeke emu amira empeke ennyanya eddagala lya bika bimeka 4 kati ekimu baakimuggyeko n'asigaza 3 so kati amize eddagala okumala emyaka egyo namutunulira nga amira eddagala wiiki esooka namutunulira nga amira eddagala okuva wiiki esooka n'agenda ku wiiki ey'okubiri n'alimirira omwezi ne gugwako n'amirira omwaka n'agukuba wali n'atandika omulala so emyaka egyo gyonna myaka 13 nga Abdulrahman amira eddagala ku makya n'olweggulu teyeyagala ng'abaana abalala akoze aweddewo nga bwe mumulaba emabega yina tekukyali tulageko kimulula emabega yonna tekukyali yadde ennyama nandisabye omuntu yenna bw'aba alina kyasobola akayambe kataata basobola omulongoosa atereere ate bwabeera nga bwe yabadde so atufunireyo ku kasente abasobola abazira kisa bonna nsaba abatuwe ku buyambi Abdulrahman asobola okulongoosebwa mukama wanaaba yagadde amuwe chance ey'okubiri naye yeyagala mwana wa kumeka ye first born tata yaliwa mu nsonga zino tata waali naye era afuba anoonya akasente naye engeri sente gye ziri nti nnyingi takola talina mulimu ssaawa zino buli kasente gatufuna kagenda ku mwana ddagala alibeerako bw'aba tali ku ddagala tasobola na kumutegeera nti ye Abdulrahman yenna azimba n'awulubala so aba tali ku ddagala tasobola kutegeerekeka kyetuva tusaba buli ali eyo yenna buli ali eyo atukwatibwa ekisa atuyambe abalina obusobozi mukama ng'oli eyo ng'akoledde ebinene ebikulu nsaba buli omu akwate kyali n'ayambe Abdulrahman nze kyokka kyenjagala omuntu asobola kufuna atya omuntu nina namba ya simu asobola okunfuna ku 0753 03 05 07 tujitemu 0753 05 0753 03 05 07 erimanya g'abasalirwa Monica esebo SB4 Media Tuggussa Enssonga ndowooza obiwulidde gwe wenanga oyeeyo kyemmanyi programu eno bangi abagiraba tosaba muzira kisaya naye na gy'oli osobola okuba nga olinayo kyonna ky'osobola simu tevaako essimu yo esimu yange ebeerako esimu eri ku screen ya mama waffe ono osobola omukubirako osobola omuwala kyonna ky'omuwadde somuwa ku magezi ag'enjawulo kyamanyi tulina bakwano baffe baganda baffe abaliyo mu India abali mu Amerika eyo ng'oyinza okuba nga naawe oli dokita nga bino by'okolako nga gwe ate mukama yakusobola n'ogenda mu nsi ezo nawana Uganda ogamba omumpa omwana mujjanjabe tujja kusanyuka ate era mukama nga amisinze eddagala beerawo ku ddagala bw'ati azimba yenna nga tosobola mmutegeera n'ekirala ekitumenya ennyo buli luvannyuma lwa wiiki 3 agenda mu ddwaliro omunuunamu amazzi ekitaka wansi wa mitwalo 2 katosobola kulya kugejja nga omwana talina ddagala omwana nga talina ng'afaanana bw'atyo mumusanze talina lubuto yenna atumbira n'akoma eno nga tassa bulungi takola ki so eddagala n'amazzi ago ga buli wiiki 2 katumuzaayo ate kati ogasseeko nezino ez'ogenda omulongoosa bwe baba tebamulongoosezza kino tekigenda kuvaawo ekizibu ky'amazzi ekyajja tekisobola kuvaawo so solution eri emu tikumutwala for the surgery katusabe nti mukama ajja kukola ebinene esebo kusabe yonna ali yalaba programu eno
atukwatireko tusaba Mukama akuwa omukisa gwagenda otukwatirako kyona kyona kyotuwa kuba tuba tulina abagoberezi abasukka mu mitwalo 3 buli omu n'atuwaayo 55,000 n'aziteeka ku ssimu ya maama waffe ono teebereza ziba mu ssente mmeka zino nina okukkiriza nti gwalaba pulogulaamu eno okugaba tekitegeeza nti olina nnyo naye n'okukwata nusu 2,000 oziteeka ku ssimu ziba zirina kinene kyezigenda okukola mu bulamu bwa muganda waffe naye nga yo byebyo ebiriwo embeera yeeyo eriwo tusaba Mukama akutukwatireko gwalaba pulogulaamu eno ng'olina kyogenda okutuwaayo tusaba Mukama akutugaziize gwatuwaddeyo Mukama akuddizeewo bw'asharinze pulogulaamu eno gituukako ku muntu ali oba ali yatulaba tugisharinge tudonatinge tumanya leero kiyinza okuba ewa Rahman tenkya nekiba mu famire yammwe tugabe tuyambe tumanya mpozi nga waliwo akalala konna konna akasigaddeyo naye ennamba yo abantu bagifunye kasita otema ebeere nga tevaako ebeere nga kweri tumanya kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga Airtel Extreme Wi-Fi waliwo n'ebitongole ebiri mu Uganda mu nebiyambako ku abalwadde b'emitima. I remember Bebe yalinako Amber Heart Foundation simanyi oba ekyaliyo tukyagezako okubeera nga tubuuliriza ku Amber Heart Foundation eyo yayamba abaana bangi nnyo. By the way twali tulina ne yali gezaako tukwatirako eyakapalaga naye oba yaddawa kapalaga esewo kubanga yali memba n'omwana so yavaawo kapalaga yafulumamuko agenda okuddayo nga tekyaliwo waliwo wa Bebe Kulu gwe batulagirira ne tugezaako naye alabika teyabadde mutuufu tugenda gezaako tuddemu tubuulirize ku Amber Heart Foundation eyo Bambi yayamba nnyo abantu bangi yayamba abaana bangi tulabe oba ekyaliyo berina bisobola okutuyambira mu ngeri emu oba endala naye nga byebyo naawe osobola okuba nga gy'oli ng'olinaga ekitundu ky'omanyi tuconnectingeko ate tulabe Rahman ono obulamu bwe tubuseevinge. N'ekirala Rahman asoma ate ayagala nnyo okusoma alina n'ekyayagala okubeera ayagala kuba kyefu mufumbi mulungi ono nga yakufumbidde ekyokulya weewuunya so alina ekirooto kye yayagala kubeera kyefu aya kituukiriza tubeere n'okusaba Extreme Wi-Fi yatuteekamu akasente jafunire gwe ali mu Kampala ali mu mambuka ga Uganda mu Maserengeta mu buvanjuba yonna etuukayo esala ensalo ate nga terina users policies ziri awo bwe kasi osasula ne bajja okuteerayo ng'okozesa intaneti yo packages za kusasula mwezi eri unlimited n'okozesa otya intaneti tekyankalana bagise Extreme Wi-Fi kuva bannaffe aba Airtel. Nyongera okujjukiza naffe aba Ssente Butto bw'ali mu America ali mu UK ali London ali German bw'olina ebizibu ebikuzimbyeko akayumba okubeera ku bannaffe aba Ssente Butto bwe balina solution onoonyeza emirimu giganye empapula ziganye obufumbo buganye bizinesi zikalubya okubeera ku bannaffe aba Ssente Butto balina ne paketi y'okulagula nti omukubira abeera nga akulagula n'abeera nga ate akuyambako n'okuyambako ebizibu ebyo by'olina engeri gy'olina okubivaamu abayise bannaffe ba Ssente Butto nze muzzukulu wa Kabajja ku SB4 Media Tuggussa Enssonga era bulungi mweraba. Hi, my name is Rahman. I'm 13 years old. I live at Kawempe Division, Kampala. I was diagnosed with a heart problem. In one part of my heart, blood can't flow. So my parents were told to take me to India for surgery.
I'm here asking for your help to have free surgery done. Any help given is welcome. Thank you very much. May God bless you. How to subscribe for monthly Extreme Wi-Fi. Dial *125#. Select option 1, Extreme Wi-Fi. Select option 2, Renewal. Insert your account number. The package subscribed for will prompt you to select Accept. Enter your Airtel Money PIN to complete your transaction. Airtel, a reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.